to block travel bans, asset freezes, and others, may not put the corrupt and brutal officials in prison, but at least they go far to block them from enjoying with impunity their, or even invest their stolen money, the money they stole from white Ugandans in their countries. These countries have their act together. These are countries are well governed and they respect the rule of law. So we see no need or no importance whatsoever for them to accept impunity, accept corrupt officials that steal from us. These people deny the regime officials that run away with our money opportunity to enjoy it in their countries. And we really appreciate those sanctions. We welcome them. These sanctions reassert the duty of civilized nations because they should never listen to sit back as actions against poor people are going on with reckless abandon. These regime officials that have destroyed, underdeveloped, and looted their countries because they think they can enjoy life with their families in developed countries, the wealth that they steal from poor Ugandans, at least we have a way forward here. So we welcome these sanctions and we want these thieves, these corrupt officials, to lay in the bed that they laid. They destroyed their countries, they messed up Uganda, they messed up our healthcare system, they messed up our education system because they get all their healthcare from abroad and indeed they die from abroad. They messed up our country and they want to enjoy the countries that are well governed at the cost of the poor people. So we are happy that these sanctions have been slapped to those officials and we want more sanctions on General Museveni, his son, and all these officials that he uses to crack down on the rights of the people. They should go to Ugandan hospitals. They should have their children go to Ugandan schools. They should buy cosmetics from Uganda. I thank you, and I will say that in Uganda before we welcome questions from you, ladies and gentlemen. Yes, abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform kyakulembera. Abadde ayogerako ne bannamawulire era ebibuuzo bibadde bingi ebimubuuziddwa ku nsonga ez'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko ku nsonga eza Kabaka. Bannayuganda bangi balabikidde ku mitimbagano, balabikidde ku mawulire ag'enjawulo. Twavuddeyo ejjo ne tukuwa n'obutambi obumu ku obwo obw'Abannayuganda abava mu bitundu ebyenjawulo nga beebuuza Ssaabasajja Kabaka yaddawa. So kati waliwo munnamawulire omu akibuuzizza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaako engeri gy'akizzeemu era agambye nja kwewola ku bigambo bya Medi Nsereko buuza Mayega nti mugende mubuuze Katikkiro yamanyi Ssaabasajja Kabaka gye yalaze. Naye njagadde okuba nga nkuwa ebigambo ebimu ku ebyo byendowooza nti byeweetaaga okuba nga omanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebimu ku byo byasobodde okuba nga addamu bannamawulire ebibuuzo bibadde bamubuuza bibadde bingi nnyo, azzeemu ebimu ku byo, ayogedde ebigambo bingi nnyo, naye nze nkuleeteddemu ebyo byokka byendowooza nti oboolyawo bya mugaso mukko. Bamubuuzizza ku nsonga ez'enjawulo era mu nsonga ezo zennyini nga ka vidiyo wenkakuwadde waliwo statement gy'akoze ku nsonga eza Anita Amongo ne visa ban, travel ban n'ebyobugagga oba asset freeze, ebyobugagga okubeera nga bikwatiddwa. Agenze n'akola statement egamba the UK sanctions against Speaker Anita Amongo are fruits of our efforts of engagement and that is why it was treated by the Speaker of the UK Parliament. Ng'agamba nti eggwanga lya Bungereza obukwakkulizo bwe lyatadde ku Speaker w'eggwanga lya Uganda Anita Amongo bibala ebyavudde mu maanyi gaffe, mu maanyi g'Abannayuganda ne mu kkola ennyo okw'Abannayuganda abavuddeyo ebbanga lyonna nga bali bagenda mu maaso mu ggwanga erya Bungereza n'okulaga obutali bumativu. Era y'ensonga lwaki wabirabye nga ku mitimbagano oba ku mutimbagano gwa Twitter byateereddwayo Speaker akubiriza Parliament ento eya Bungereza, the Speaker of the UK Parliament n'abamu ku babaka mu Parliament eyo yennyini
nabo bavuddeyo ne bateeka ensonga eno ku mitimbagano gyabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayongerako ng'agamba, but indeed this followed our engagements the last time I was in the UK. N'agamba naye era kino kivudde ku ngeri gye twakwataganamu n'abantu bano. Jjukira bwe yava ku kivulu kiri kye yaliko ng'ennaku z'omwezi 22 yazali na kuzomwezi nga 2 omwezi guno omwezi ogwedde ogwokuna we yali mu kivulu kire kimanyiddwa nga The Return of the Gladiator. Bwe yamala okuyimba n'agenda ate n'asinkana abasajja aba parliament ento aba parliament ya Bungereza eya wansi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti ensisinkana eyo bino bye bimu ku bibala ebyagivaamu, era temugamba nti twasisinkana babwerere, temugamba nti twali tugenze kuyimba buyimbi kyekyoka, wabula ebintu bingi nnyo ebyali bitutte, era ebyo bye mulabye bye bimu ku bibala ebisobodde okubeera nga bivaayo. Kakati bw'atyo bwategeezezza mu nsonga gy'ayogeddeko. Indeed this followed our engagements the last time I was in the UK, but not only us. Nti newankubadde bwekityo bwe kiri naye si ffe ffekka, because there are so many Ugandans that are pushing for these sanctions from the UK, USA and many other development partners. Nti ensonga eno teri ku ffe ffekka. Nganze Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavaayo n'engenda mu ggwanga lya Bungereza okuyimba ate n'ensisinkana abamu ku bakungu mu parliament eya wansi eya Bungereza. Nti kino tekiri ku ffe ffekka, wabula bannayuganda bangi nnyo n'abaagaliza Uganda ebirungi abali mu kukola ekisoboka okuva okulaba nga sanctions zino ziteekebwa ne ku banene abalala abali mu gavumenti eya NRM, era ng'abantu bano bakolera mu mawanga ag'enjawulo. Waliwo bannayuganda abali mu ggwanga lya UK, United Kingdom, waliwo bannayuganda abali mu ggwanga lya United States of America, waliwo bannayuganda abali mu mawanga amalala ge tuyinza okuba nga tugenda kukolagana nago mu nsonga z'ebyenkulaakulana oba ez'ebyenfuna. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bw'agambye, wabula ayongeddeko era azzeemu n'agamba ensonga bw'eti. Statement eno ngenda gikusomera era nga wengikuyitirayitiramu. Anita Among and her apologists have tried to paint a picture that the UK sanctions are because she presided over the passing of Anti-Homosexuality Act. Nti Anita Among n'abamu ku bakyaliibe bagezezzaako ebbanga lyonna okuva obukwakulizo buno bwe bwabaddewo okugezaako okubikkirira ekintu kino n'okubuzaabuza nti sanctions zino oba okusiiga ekifaananyi nti Abangereza bataddeko sanctions olw'okuba baayisa etteeka ly'ebisiyaga naye ng'ekintu kino kya bulimba. Of course, this is an ignorant lie because the reason was put there. Nagamba nti kino kya bulimba nnyo, ate obulimba obwekyana ekito oba obulimba obwekibuyabuya. Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi mu bigambo bye byayogedde byenjagala okubanga ate nkuwaako nti obulimba buno bwa kibuyabuya, nti kubanga ensonga lwaki obukwakulizo buno buteereddwawo ensonga baagitaddewo. Kati gwe oba ogamba nti ensonga gye bataddewo si yeeyo, lwaki gwe weekolera ensonga eyiyo? Kitegeeza omanyi n'ebirala bye wakola nti si birungi. Bw'obanga gwe ensonga gye bakuteereddewo togikkiriza, gwolooza lwaki bo bakoze ekintu ekyo. N'ayongerako ng'agamba Anita Among stole iron sheets meant for Karamoja and she accepted and returned them, but because of impunity nothing was done to her. N'agamba nti wano Anita Among yakkiriza nti yabba amabaati, era bwe luvannyuma lw'okukkiriza nti yagakwata amabaati ago n'agakomyawo. Ekyo kiba kikolwa kya bubbi, ekyo kiba kikolwa kya bubbi, kubanga bobba ekintu n'okwatibwa era n'okkiriza nti nabbye, ne bw'oba okikomezzaawo era olwedde oba okwatiddwa mu bubbi, kitegeeza amateeka gandikulamudde. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti naye ate Anita Among tewali kyamukolebwako olwa impunity ekina maaso mu ggwanga Uganda. N'addamu n'ayogera ku nsonga eri eya Anita Among okwekwasa etteeka ly'ebisiyaga. Naga the mover of that law is Honorable Asumani Basalirwa. Why is he not sanctioned? Nti etteeka liri Asumani Basalirwa ye yalireeta mu parliament, ye nga tebamutaddeko bukwakulizo. Jukira bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba ensonga eno si bweri, kubanga singa bwetyo bwebadde Asumani Basalirwa yandibadde naye bamutaddeko obukwakulizo kubanga ye yaleeta etteeka. Naye yaliwagira oba yalinga eyamusekendinga era naye teyateekeddwako kakwakulizo konna. Kati wano nga bamubuuza kakati nnyabo bw'oba ogamba nti obukwakulizo bwe bakutaddeko buva ku kubeera nti waliisa etteeka ly'ebisiyaga, lwaki bali abaakuyambako bo nga tebavunaaniddwa era bo tebaleeteddwa ku nsonga eno? Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso n'abuuzibwa ku nsonga ya electoral reforms era bw'ati bwazzeemu. No amount of electoral reforms can reform impunity
We have the law much as it has been tampered with numerous times. Nti tewaliwo tteeka oba tewaliwo electoral forms oba ennongosereza mu byokulonda liyinza kubeera nga likyusakyusa oba nga litereeza kye bayita impunity oba nantagambwako. Nagamba tulina amateeka newankubadde amateeka bagayuzaayuza bagakyusakyusa bakola bye baagala. If only the law was respected, nti singa etteeka lyali aba amateeka mu Uganda gaali gaweerebwa ekitiibwa era nga gagobererwa, it would deliver us to where we want to go. Kyandibadde kitutuusa eggwanga lyaffe nga Uganda we twandyagadde okubeera nga tubeera. The Supreme Court ordered for electoral reforms, but if that has not been respected, then why do we think there is anything more to get from these institutions? Nti Supreme Court oba kooti ensukkulumu mu ggwanga Uganda yavaayo neeragira wabeerewo electoral reforms, naye ekintu ekyo kyagaanibwa. Naye ate nga kooti ensukkulumu, kooti eyandibadde kamala byonna, eyandibadde kooti eyawaggulu esalawo buli kimu, naye bweba yasalawo ekyo nekigaanibwa, kakati ojja kuŋŋamba ate kati ebirala oyinza kuŋŋamba ki? Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde addamu bannamawulire nga bamubuuza ebibuuzo wali ku kitebe ekya National Unity Platform awabadde amakya g'olunaku olwaleero. Byonna ogenda kuba nga obifuna we kasitoba nga weekuumidde ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole, ensonga zonna zibeere nga zikutuukirako. Tuwuliziganye mu updates eziddako.